Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize eti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazita sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti eno naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candlelight ogimanyi. Bagita candlelight bw'okutte gw'obba. Washuga teyamaganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabatika. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. That's where you put my testimony in. Someone pay about it. The pastor who was rejected. The pastor who was despised.
Tewali ajokebwa. The father was disrespected. Lava yo basima. Yemba nawe walero. Amina. Chalo kwenda swalira. Wachiri kuba bongalo mazima. Asobola ibira kuweleka kotendo. Asobola ibira kuweleka kotendo. Omukono kuwumire Katonda wachiri bwoti. Mwababansekerera. Nintendo higher, higher, higher. It's a beautiful way to sing and praise the Lord. What a door to receive. But I am a Poliseñor. Amina. What a door to receive. Serio nawe webaze Katonda. Chalo kwenda swalira. Otadobo bujulizi. Otadobo bujulizi. Imba imba. Otadobo bujulizi. Otadobo bujulizi. So, subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Banna Badde ogamba ki wamma? And medical hospital. Moto yabwe egamba nti serving with passion. Passion eyo Mukama yeyongere. Abantu bajje mu kifo kino, abantu bawonyezebwe. Tukiwaayo mu mikono gy'okabaka w'abakabaka. Kubanga ku bintu by'okola Mukama okuwonya kukwata kisooka. Oli muwonya, oli mulokozi, oli mununuzi, ojja abantu mu mikono gya Setaani, ojja abantu mu mikono gy'endwadde, ojja abantu mu mikono gy'ebintu ebibi. Okozesa emikono gy'abaana bo bano mu linnya erya Yesu. Wabeerewo obujulizi nti buli ajja wano ekibadde kimutawaanya kiba kikomye. Tekikoma lwakubanga baasoma nnyo. Bakozese skills ze baafuna. Naye ekitawaanya abantu nga baze mu okujjanjabwa mu kifo kino kikomerwa kubanga n'omukono gwo weeguli. Omukono gwo gubeere wano, abasawo bonna tubasabidde, abayambako bonna mu ngeri zonna tubasabidde, abakola mu offices za finance tubasabidde. Ekifo kino Mukama wange Taata, abantu bavengawo nga balina okuwewera okwenjawulo nga babakozeeko ate nga bababulidde n'ekigambo kyo kubanga bano beesiga kigambo kyo. Ekigambo kyo Mukama kikolere mu kifo kino. Bayibuli eyogera nti otuma ekigambo kyo n'owonya era n'ojja abantu mu kusikirira. Ekigambo kyo kitumibwenga wano okuva ku makya okuzibya obudde ate n'okuzibya obudde okukeesa obudde essaawa 24 Wandegeya Imaging and Medical Hospital ng'abantu abajjawo bafuna bujulizi. Tulangiridde nga bwe wasuubiza nti ono wange mikisa emirimu gy'emikono gyaffe eky'amateeka olwokubiri essula 28 onyiri olw'omunaana ow'omukisa emirimu gy'emikono gy'abaana bano era emirimu gyabwe ffe bwetuli okuggulangawo batugambe tugenda kuggulawo e Sudan, batugambe tugenda kuggulawo e Kenya, batugambe tugenda kuggulawo e Congo, batugambe tugenda kuggulawo e South Africa, batugambe buli ewali abantu Mukama tumaye abaana bano bagukoledde bulungi ewandegeya, bagukoledde bulungi eri ku booda ya Uganda ne Sudan, bagukoledde bulungi mu buli kasonda wo batadde kaakati baabano wano ku Gayaza Road. Tukwegeridde Mukama buli ajja wano afune ekiyamba omubiri gwe okubanga guwona, amaanyi go geegatte ne prescription z'eddagala ze bakola
abantu abatwala eddagala tebawona lwa ddagala lyokka naye n'olw'amaanyi g'oteeka mu ddagala erigenda okukozesebwa. Abasawo abaliwo n'abalijja bonna tubadediketinze. Ennyumba eno ey'okuwonyezebwamu ey'okujjanjabirwamu tugidediketinze, twagidediketinga amafuta agasitandika omusingi twagasabira ne kutandikibwa kati etuuse kasolera. Buli ekibulamu taata kireetebwa wano, ekibulamu kireetebwa n'ebyuma ebibulamu buli kimu tukirangiridde okujja. Omuntu nga bw'atuuka wano ebeera wano stop center ey'okujjanjabibwa tadda mu kutambula ate genda walala. Tulangiridde Mukama wange taata obugabirizi bweyongere, abantu batolere wano okuwonyezebwa, batolere wano omukisa. Abantu bwe bajja wano bawulire nga lw'amaanyi amalala agabaaniriza, amaanyi ag'obwakabaka bwa Katonda. N'abalwadde nga bye balwadde tebitegerekeka, emikono gy'abaana bo bano bwe gibakwatako balaba omukisa. Tukwebaza olunaku lwali Mukama wange taata oluyingidde mu byafaayo nga 21 March 2026 terugenda kwerabirwa, luweereddwayo kubanga dediketinga mulimu ogwoguno, kubanga gw'oli muwonya ate okola n'abantu bo era ogamba nawange omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. Deuteronomy 28:8 wagamba okuwa mukisa emirimu gy'emikono gyaffe, naye olw'omusanvu lugamba nti abalabe bo banaakulumira mu kkubo limu, nange ne mbakubira mu maaso go ne basaasaanya makubo 7. Deuteronomy 28:7. Abalabe b'ekifo kino abatayagaliza, abatalina na mutima, abatalaba migaso gya kifo kino, taata obakube ngo basaasaanye makubo 7 baleme okutuula okubaako kye bateesa, oba bakoze eddogo oba bakoze biki, byonna bizikirire nga nabo balaba. Abalemeddeko bibaddire bagende bakonfesingireyo nga babonaabona. Naye kino effo tukiwonzeeyo, tukyetolooza olukomera lw'abamalayika, tukyetolooza omuliro gw'Omukama, tukyetolooza ekisa kyo, ebisenge byonna kabeere kakolidde akatono kabeere katya wano, atmosphere ebeere so spiritual nti abantu bawona n'eddogo ne bawona n'endwadde. Tukwebaza Mukama olw'ebyabaddewo okuva ku makya tuuka bwe tutuuse n'ebigenda okugenda mu maaso. Tuwongayo Mukama wange taata ebyokulya, ebyokunywa, ebintu bingi nnyo ebiri mu kifo kino, n'amasanyu agaliwo ag'obwa Katonda gonna abantu abaliwo bageyagaliremu. Tube wano Mukama wange taata nga buli muntu atendereza butendereza nti tiyabadde just launch ya hospital, wabula kyabadde ekisa, wabadde mukono gwa Katonda. Buli ali mu kifo kino Mukama wange taata ebirooto byo bituukirize, kubanga buli ali wanaze kucelebratinga kirooto kino, naye n'ebyabwe Mukama obituukirize. Buli ali mu kifo kino 2026 ebya 2026 bimukolere, ebya 2027 nabyo bikolebwe. Buli mwaka balabe nga abali wano nga balina kye batuuseeko, kubanga bazze okucelebratinga achievement y'abannaabwe. Tulangiridde Katonda w'obusobozi buli ali mu kifo kino ebirooto byo bituukirire, akuwa obulamu, akulwanira entalo, naawe olunaku lumu okole invite oyite abantu okujja okucelebratingako awamu naawe nga ebibyo bituukiridde. Mukisa gubeere kummwe n'abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe, mukisa gubeere kummwe Dokita n'omwami wo n'abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe, alwane n'abalwana nammwe, awakane n'abawakana nammwe, akwate engabo n'akagabo. Mbanyika musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nti walumbewo omwoyo w'okufa, malayika w'okufa abayite wala ddala kwe kubikkibwa musaayi gwa Yesu. Kitegeeza tulondoola kali akalombolombo akaali e Misiri bwe baasala endiga ne basiga ku mifuubeeto. Malayika w'okufa bwe yali ayita yagenda ku nnyumba ezo ezitaaliko musaayi, mwe mwafumbereberye. Kati mwe tubajjuza omusaayi gwa Yesu n'abaana bammwe n'ebyammwe byonna, na buli ali mu kifo kino tukubika musaayi gwa Mukama waffe Yesu. Naawe ali ku mikutu gya Salt Media oli mukulaba, tukubika musaayi gwa Yesu olabe ku birooto byo nga bituukirira mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Twatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okutusa ekimwoko Omwoyo Mutukuvu ebire naffe ffenna eri abooluganda bonna mirembe gitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe nnaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaakuŋŋaaniranga mu nnyumba ya Mukama tuuse ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Ekifo tukiwaddeyo eri Mukama abakozese era akole. Amen. Kyetukola kya kuwa bujjanjabi wabula Mukama yawonya. Amiina. N'ensonga lwaki tuzze maaso ga Mukama olwaleero. Twebaza nnyo
musajja wa Katonda okubanga otutte mu session eyo. Amasepiti amasomani bagapanze munda abo wabwe. An abdominal pain, vomiting, extended stomach, and they are not past stool, stool obstruction. The doctor took this patient to theater. He was operated and is now doing well. Ladies and gentlemen, my name is Prosper Ayebare Kwizera. I am the general manager of this place. I want Pastor Diego for blessing this function. Thank you for your wonderful prayer. We always look up to you, and thank you for always being there when we invite you. Thank you, Salt Me, to attend the think for me. We thank you all, and thank you for choosing us. Our vision is that we want to be the world-class imaging and the health care provider that can be in Kampala and in Uganda. And I can assure you, so far, we are at 95% achievement. Some of you who know us much better, imaging is always a passion. But here we are saying that you also, when it comes to inpatients, those ones who are admitted. Are we together? Thank you. We are going to be having the pharmacist. Some of you can look at it. We are going to be having of the team that is very well equipped, a team of professionals, very well trained, professional, who are working with integrity and maximum care to provide to all. And people used to say that Nebasao, people who do sciences are not beautiful and handsome. But I can tell our MC is a doctor, very handsome man. You can look at this team, okay? That is him. You can look at this team, how beautiful they are. These are qualified, well-trained staff that are going to be attending to each and everyone. It's just a small part. Most of them are at stations, different rooms, attending to patients who are coming in. We had an opportunity to give to the community, and our directors gave out an opportunity to people who have, mostly mothers, who have different illnesses, to come and do a free scan. But I can tell you, the statistics we got show that on the first day, the announcement went out. We received 656 calls coming in to book an appointment for that service. On the first day, when we told them, please come, and we attend to you, do the scan, and understand what you're going through, what you have, you can even see a doctor for free. We received, on the first day, people came physically, we received 215 patients. I think you can understand the burden that we have. How can I not be grateful? My place of rejection, that's where you put my testimony. So
person who was rejected. A person who was despised. A person who was disrespected. Lava yo mazima. Yemba nawe walero. Nzancho butebaza. Amina. Ucharo kwenda swalira. Wachire kuba mongalo mazima. Asobola ibirira tuweleka kodekendo. Asobola ibirira tuweleka kodekendo. Omukono kuwumire Katonda wachire bwoti. Mwababansekerera. Otaddo bujulizi. Rekendo haya. 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 It's a beautiful way to sing and praise the Lord. What a door to receive. But I am a Señor. Amina. What a door to receive. Serio nawe webaze Katonda. Chalo kwenda swalira. Otaddo bujulizi. Otaddo bujulizi. Imba imba. Otaddo bujulizi. Otaddo bujulizi. Mazima. Obugalu bwa Katonda w'amaanyi buliwa. Nagobebwa. Otaddo bujulizi. It's wonderful. It's a project here, no? Bujulizi. Enkabiza amaziga kyobola bankabe mako obwedde bwe yali egendanga maaso nenfuna okusoomozebwa okw'amaanyi na playinga akayimba k'omwami ono akaba kayita kulinza okole yimusa esala yange gy'oli Katonda wange kulinza okole pati eno oluusi n'okusaba kunema nenkolera mu masoko bwenzijene wali abalala nenyimirira nemegumya sirina pulani nakamu Yesu wange bwategeerera obulamu bwange n'okufa byonna biri mu mukono gwo nkulinza okole nyimusa esala yange gy'oli Katonda wange nkulinza okole. Sekikabiza nnyo nti nayimba nnyo akayimba ako nga nninze Mukama akole naye Mukama akoze eki? Amina.
So to resume, this is the central waiting area. Patient comes in from the parking lot, enters this place, and then he can wait for somebody waiting something to be finished, then he comes in here to help his or her issue. Can we directly go to the doctor to go and maybe visit the patient on a couch table, or go for X-ray, scan, or deliveries, and whatever. What I'm going to show you is because you have the patient system there, what we call, because the process we call it accidents and emergencies. Long ago, Baba simu video asokera wano awo kumulume yesoka kugenda kufirawo atawo Baba tasobola kutambula waliwo kwebalina lwakuyina kwiga nagenda waggulu kutanda nokalabadokale waggulu naye wanakako bibi oba okubeera wano logenda kusikana nomayo nolabadokale okudde wano sagala palusayo nyo ati yes oba okuddeeri ojakuja wanatemere examination kugenda nemagamba naye mulimu obulwadde abasinga tulima abalwadde naye okutuuka n'abalenganyula omulwadde ali somebody who was visualizing okubeera wansi okufunira abalwadde nga bafunye obubenje nga balina emergency ennyingi eyo tubabwiringanya bajja wano tubabwiringanya bajja wano ebakubenje kati sabulinga omulwadde kati eddwaliro liri imaging and medical hospital. So imaging kitundu ku ddwaliro eriwa kukebera naye kati lino liwa services endala zonna. Mukyala ayagala kuzaala, omwana, omwami, olwadde musujja, buli kimu kyobeera olwadde kiri ku mubiri wano, all the services ziri. Kati omukyalo kubanga okoze kino batange ng'abakyalo oba otuzaamu amaanyi ng'abakyala okikoze otya? Njagala okugamba Zubeda kintu kino tekibadde kyangu, kyali kirooto naye nekitandikako mpola mu kukola, mu kwerekereza, mu kusaba ennyo n'okusiiba anegayirira Katonda yagaba obugabirizi ate Katonda yagaba omukisa. Bw'omusaba ekintu naawe n'oteekamu amaanyi ng'omukyala okutuukiriza ebyo ebirooto. Njagala ogamba abakyala totuula ku birooto byo newobeera mufumbo. Osobola okubeera mufumbo ng'olina ebirooto ate n'obituukiriza. Ndi mukyala mufumbo, omwami wange Mama Kito Moses, nina abaana naye nsigala nnyo ku birooto byange. Era omwami wange mugamba nnyo ebirooto byange ate ne mugamba nina obituukiriza ng'omukyala. N'akuyambako? Akuyambako oba oliawo naye gwe alina okulira ekirooto era olina okuteekamu amaanyi nga omukyala kubanga ekirooto kibeera kikyo. So omuntu oba tamanyi kiki kyoyagala kigenda mu maaso naye kati gwe wennyini okikulira n'oteekamu amaanyi okusobola okukola ki? Olina kyogambye nti kukola nnyo, abakyala bakolera ddala. Omwami wange ababuuzeeko katono, omwami Kityo Moze. Omusinza abatuyise.
webale kuwagira mukyala basajja batono abakola kyokola so tuba tulina okwebaza inspiring n'abalala abakyaganya okubeera emabega w'abakyala baabwe mukama akuteremu omusasi olina ekigambo kyogambye nti abakyala like kukola bakyala bagamba bakola ne tebalina kye balabawo ne beekyawa abamu bali mu depression abakyala depression newekyawa nga byakola tebitambula kati bw'alaba nga kino abuuza mukama nze namukola ki abo bakikoze batya like aida akikoze atya yes njagala okugamba abakyala we wennyini era nagamba abakyala gwentandikwa wekkiririzeemu empower yourself tolina muntu yenna kubanga buli muntu ajja kulaba kiwedde naye nga tamanyi mitendera gyakyo njagala okugamba ettaka lino lyali ligulibwa lyalira ssente nnyingi naye nagamba omwami wange kintu kino kironto kyange akasente ngenda kukanoonya 100 ku 100 akanga ettaka eryo liguze era abansekerera nagenda nempa obujulizi bwange nga mpulira nange sikola ki sikikkiriza nga njagala okwebaza Katonda omugamba nzaani naye nga kizze mu kusonda 10 ku ki nakulemerako bw'olemerako ne Katonda atuuka n'agamba omwana wange alemeddeko kankoleki kamuwe ng'alaba ekiruubirira so omukyala sikyakukola bukozifwa zuukuka ng'olina ensonga lwaki okola si mwami kukolera bizinesi nze sikiriza mwami kukolera bizinesi nzikiriza mu ggwe ng'omuntu kubanga Katonda omukisa aguwa mirimu gyaki gya mikono gyo nzikiriza mu kutandikawo akatono tonyoomanga mukyala atandise akantu akatono akantu kano kaali katono naye oba oli awo Mukama atuwadde ekizimbe nga kino kubo nga lino n'akiteekawo yes kigamba omukyala yenna tomuyisangamu amaaso nga kabe nga atunda miyembe osobola okutunda emiyembe ng'olina ekirooto ekinene ne weerekereza n'osevinga akasenteko bw'osaba ye Katonda mwesigwa alaba amaanyi go alaba omutima gwo era omukyala yenna oba oyagala okuwangula beera n'omutima omulungi nakulaba okyogerako if you have a good heart you're open oyagaliza kati Katonda abeera wamu naawe yagaliza munno walaba mukyala munno ng'alinako waatuuse muwa amagezi nze mikwano gyange mbeera mbagamba tulina kwewa amagezi munno agende mu maaso nyinza obutakuwa ssente naye bwe nkugamba nti lwaki totandikawo kino lwaki tokola kino mbeera nnyo ne Farida namugamba wano yongerako kino tufe abakyala tusobole okugenda mu maaso so si kulinnya kuki ku mukyala munno ng'omulaba ataakoze eki abaddeko nekyakoze mwebuuzeeko mukoleko omukwano kyetugamba nti yagaliza okole ki ofune kati ogwo omutima ogwo oba oli awo Katonda naawe alidda buli omu alina ebirooto ebyenjawulo Zubeda tetufaagana birooto ekirooto kyo si kyaddwaliro olina ekirooto ekirala ekitali kyange ennugu enkwatira wange okoze ekirooto kyo mba nkulemesezza ntya so tulina okumanya ng'abakyala okwewagira okweyagaliza okwagala ennyo Katonda n'okukola nga tetwesaasira abakyala beesaasira nze omwami wange teri musajja agenda kukuzimbira kintu taliiyo tulina okukola kitegeeza taliiyo teri muntu ayinza kuva eyi n'agamba kino ekizimbe ekikuwala tekijja bamanyabo kitegeeza gwe kennyini gwalina okuvaayo n'obaako kyokola ki kyokola bano abala bonna nyongereza so amaanyi gonna ag'omukyala gatandika naawe kati ono omwami wo ye mutu gwe jjano nga nemukwano leero biganyeemu n'akuzzaamu amaanyi nagamba nkolaayo oba oli awo mpaayo wano wakwatidde n'akusindikamu nga naye alaba amaanyi gokola ki bw'oteekamu kintu okyagala oluusi oba osikatidde njagala ngamba batulekerawo okubeera nga omwami tampadde nsabiriza kino omuntu yenna asabiriza yeesittaza ffe bayibuli gye nsoma ekyogerako akolimiddwa oyo yeesiga omwana w'omuntu trust yourself tambulanga gwe ekitiibwa kya Katonda kijja kuvaayo so bino abakyala bebawooza sirina capital mwe capital mumujja wa Dr. kati capital wa kino ekintu tomulabira wano naku olwaleero yeesitiza ngamba okutandikira ewatandikira capital mwe mukajjawa gavumenti ebawaayo mwewola mulooni gavumenti nayo abakazi buli saa babeera mu inbox anaefe capital yabula nze capital mujjewa yes Zobeda capital asinga ow'amaanyi mutwego n'omukisa gwa Katonda Katonda abadde atuwadde omukisa nti nakuguka mu kukebera
kati walimbuuziza nti watandika ddi kukebera oba watandika otya lugendo alunyumyakoko tinatandikira era ku katini bwe kati kuba kasikaani gentandika nako kaali katini nenzirayo nti kapita ono gwe wennyini era ogenda kweyamba okumanya nti kana akalimo kenkola baba bakukozesa ngenda kajjamu ntandike ki ntandike mobile money ntandike boutique ntandike tutatandika ddwaliro nga lino olunaku lumu naye the repeated steps the consistency kana akatono k'okoze eki k'ogenze ng'oteekamu amaanyi n'omukwano n'omukisa gwa Katonda katuuka ne kavaamu ekintu ekiki ekinene so amakwasa capital omwami wakuwa capital olaba bizinesi z'abakyalo omwami gawadde capital zimuzibwa sente tezimuluma anti aba si yeyazeekoleredde ekintu ky'okoleredde kiba ne value attachment ng'okitaddemu amaanyi go osobola kugulawo dduuka ssaawa 5 nga gwali ekoledde osobola nze nyankuwa example nzuuka ssaawa 10 nenfukamira nensaba Katonda nensimbula emmotoka tulina essomero nesooka ku ssomero nendaba ki abaana bazuukuse biki ebigenda maaso nenvuga emmotoka nengenda ewandegira gye nsula nvugidde ssaawa namba kitegeeza 12 mba nina kubeera ku ki ku mulimu olakubuuza ye lwaki okera ate nga gwe nannyini bizinesi kitegeeza olina oteekamu amaanyi n'obeerawo olina ebirooto ebisukkulumye ku kiriwo so tolinda kuzuukusa so omukyala ayinza okubeera le yalinze omwami wange ajja kunzimbira ojja kufa okolima buli wobeera ng'osabiriza obeera okolima buli ddakiika kubanga tebampadde kino tebanzimbidde tebampadde emmotoka tebampadde kino gwe eva obeera mu lulimi tobeerako nakwebaza omwami teyampadde kino taata wange teyampa ttaka kumbe you are empowered Katonda asobola okuwa amagezi n'omukisa naawe ne weetuusaako ekintu ekirungi amiina so tuli wano eno ku Wandegeya Imaging and Medical Hospital njagala omukyala kino kikulekawo gwe omukyala ali eyo aweddemu essuubi kitegeeza wekkiririzeemu yimuka beera consistent nekyosazeewo okukola ogenda kubeera ng'okikola bw'aba nga asobodde kikola lwaki ffe tuba tetusaakyerabidde mutonzi gino emikisa Katonda yagigaba mbeera mbagamba ne mbagaba bannange musabe ate kyayagaliza ofune nange tukwebaza olw'okuba nti kati oba wooli n'omulala najja abakyala abali abaweddemu amaanyi baddamu amaanyi omukyala njagala omugamba mukyala munnange toggwamu essuubi togwamu essuubi nze nkuwulidde ekintu ekisinga okumenya kwe kugwamu bw'omayamu essuubi teri agenda kuzzaamu ssuubi wabula ekigenda okufuula omukyalo ow'enjawulo lemerako Zubeeda abasajja banyooma abakazi abaavu bulungi nnyo buli mwobeera nga tolinaamu akamanyiro kabeera kangi naye buli welwerwanako obwavu buli pasoni olwoyo yezzaako ekikomano nga tolina ssente obulumi buba kwani kugwe osobola okuba ng'oli mukyala ng'omwami wo alina ssente nga gw'oli mwavu ategedde ako ng'omwami wo mugagga naye nga gw'oli mwavu oyagala enkoko okuba amasimu emirundi 1,000 ogula ekifi ky'enkoko so njagala ogamba abakyala situka wekkiririzeemu ng'omuntu okole ku birooto byo osobola okubeera omuntu ow'amaanyi n'omwami wo ono aba akwenyumiririzaamu nti ono nawe siri asobola okweriisa so kubeera mukyala mugagga obeera omukyala omuki omugagga bakyala agamba ze omwami wange alina ssente obwakuwaako butono bagulira emotoka gye wagamba Sierova bagulira Sierova ng'obeera kuweyo naye osobola okuvuga Range Rover bulungi nnyo ng'ogyegulidde bonna agirinda agikuwe oyinza okufa ng'okola ki ng'okolima so osobola okwetwanako newezzaamu amaanyi nga 11 nawe ozuukuse ngamba kangende nange njiribe ng'omukyala abaana bange bano basobole okweyagala kale katuberekereze kyebagaye nti musiibe bulungi mwebale kujja wano Wandegeya Imaging and Medical Hospital tusanyusa nnyo okubalaba nga tuligulawo nga twebaza Katonda olw'olugendo luno olutali lwangu projekiti ng'eno si nnyangu kubanga entwalidde emyaka emeka 4 so myaka egyo tosobola kunyumya byonna ebibaddewo kubanga biba biwanvu naye era osobola okukirabako nawe noddamu amaanyi era nsaba Katonda akiwa omukisa kitambule bulungi ate kiveemu ekintu eky'amaanyi kale musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate,
succeed.